managed ekirooto kyammwe kya kujja Canada, and so many of us were in the same shoes about maybe 18 years ago. 60 ate yawana eri 437998762 njakuddamu okuziba wagati tutuuseeyo asokoka tono abakulu banyambidde kaalo nsaalibwa nti bino obadde kiro newaffe bwakatya badde nina okuba nga mpuliriza session yonna so ebigambo ebimulowooza muyinza okuba nyinza okubipiddamu ngaate babimaze dda ekyo mujja kunsonyiwa naye nga gezaako si kujjabula naye kugezaako okufunza nnyo ekigambo ekinene ekya appeals and refusals. Mwenna abali awo mumanyi nti ekirooto kyammwe kya kujja Canada, and so many of us were in the same shoes about maybe 18 years ago. You were very lucky that there's a lot of information going around. For some of us that time, the only known is that you're Canada. We know where am I doing? Ebiseera byammwe mubisse mugiwa mumanye ensonga eno ate oluusi si biseera byokka n'ebisente okuteekamu ssente okuba nga mufuna information naye ekyo kiba kyamuweno nekikuyamba no ekigambo kingenda okwogerako akatono nnyo kingenda okubonako okwetegeka tekyandibwa ekirungi owulire bulize nti so and so has traveled to Canada and successfully got a visa. Nangi ngenda next month. People, my friends, ntaliko okwetegeka. Oyinza okuba kati ozze mukola eno ng'osuubira application ejjagenda leero. Ejjagenda next month, oba ojjagenda mu December, naye ng'ate obusobozi ddala tobulina naawe okimanyi. Tugamba wegere olusa mu katu oba situation mbadde mpitawo mu lwaswa ayogera nti ne bwesobolamu ne butandika okukaluubirirwa olw'okuba oyagala okujja naye ng'ate nsobera okutuusa ebiri ddala kuffe. Tuukire ddala ku kigambo refusals and appeals. Tokye abantu testes gye bankadde nene nnyo ate ekutta akati. There are a lot of changes going on with the immigration citizenship, immigration and citizenship department of Ministry of IRCC. Ng'era mbuze bakusaaka amawulire sinja gayitagannaku naye nga simanyi nnyo minister wa immigration amakugira simanyi wamumanyinairwa tuba tubanyamba akulwa yayisiriza tetuyita ministerial statement nga ekwatagana ne ba temporary residents Canada balinga million 3. Temporary residents kitegeeza be bantu abajja wano nga basuubirwa okuddayo mwabo mulimu temporary workers oba abantu abajja ba seasonal oba casual employee nebajja employment through maybe abafuna linya eyo tekuwa lukusa kusigala wano kuba permanent resident naye oluvannyuma oyinza okusaba mulimu ba students, international students, mulimu ba tourists, mulimu ba visitors, mulimu ba refugee claimants awo nakati awo endi kuba visitor naffe tuli included abaagala okujja e Canada. Yaweza yakoze ministerial statement ng'egamba nti basazeeko what they call it the cap basazeeko abantu abaagala okujja era starting with May this month May bamu percentage ebadde 6.9 of the Canadian population about 2.9 million ati egenda kuba only 5%. What does that mean? The quality of your application must be real. Either whatever use application you meeting all the requirements. Many are over the wounds. Sija in the requirements. Now, Sija won't try over the wounds. The election, what back and use requirements for the feeling the worker to make refusals or what deny your rejection of your application. Refusals ezisinga ezibaddewo emabega kaawo nga ugambye nti abakanada bagenda bameza nati ekyo no kifudde erembe eribaddewo emabega kaawo nti abantu okusookera ddala gavumenti yaleeta abarefugi bangi nnyo okuba nga bakozesa
UN abalista Afghanistan n'abamanyi entalezo ne Ukraine kumpi abantu emitwalo ng'ena baalitwala mwaka ogwedde n'ogwa 2022 ne babayiwa wati. Second, oluvannyuma COVID yawedde mwonna abasinga n'ebyalo namulumwe mwasaba visa okujja e Canada COVID tannabaawo. COVID bwe yajja ne baggalawo immigration bwe baggalawo operations ng'era ne baggalawo ensi. It had so happened that there was a lot of backlog. Immigration wa IRCC different embassies zonna. When RCC mbalifaninga kugwa mu Uganda tundo mbalifaninga Canadian embassy. Ye RCC, IRCC eba njogerawo. So ngezaako nnyo okulaba nti ba assessing application ezaliwo era kumpi bagaba visa zipitirivu. Bannayuganda abasinga bazifuna era abasinga bagiwa. Naye bwe bajja wano sajja sijja kugenda nnyo mirerembe eyo wabaawo okugamba obwetaavu bw'ebyensula mwamaaso abadde akikonyeeko abantu ne basula ku sitwiti ebintu bigenda bikola ki bitabuka mu ngeri y'omuoba endala. Kakati nekyo kyaleetera gavumenti n'egissa mu katu era Canada yadda mu spotlight emanyiddwa ng'ensi eyamba ennyo abanoonyiboobubudamu naye abantu ne beekalakaasa kinzira ku nsi yaffe bannayuganda ebasinga okukwata bendera ndowooza mumanyiddwa ne mukwekalakaasa bajja eri Uganda ne babireetawo nebatamera nekituleeta nno obuzibu kati nati zeeyongera era paalamenti yawano akati yakassa kuba embassies oba IRCC the way they have assessed the applications. Ekyo nno kati kyandika okuleeta ebintu ebikubatalabako wano babadde tebafa nnyo ku misrepresentation oba okuwalaga bwe najja maaso awo mugenda okunyonyola okugaana omuntu lwakuba akozesezza omu abamu kati mbiraba ne bbaani zezo threat ziriwo naye kati they are all in play. Being said, refusals. First of all, every application you make to a Canadian embassy or IRCC, every application you have, application is a legal document. Era emabegaka wansawo oba obimaliriza most forms IMM 5257 family form 5476 those are 55476 zonna no signing up. The moment you sign, you are inducing yourself that this is a legal issue or a legal document. Era immigration yonna embassies oba IRCC ekwesiteeko ebayita IRPA Immigration Refugee Protection Act neteekedde regulation endala bagita Immigration Refugee Protection Act ne Immigration Refugee Protection Regulations. Amateeka ago nemuva okugaana okuwa visa era officer abafunye ku refusals balaga lwaki bakumye visa. Okusingira ddala bino bye bibeerawo nga bakumye visa batera okukubira financial reasons oba financial status yo. Nze oba omaze okulaga olina famire y'abantu 6 olina baganda bo abantu 8 omuzungu wano kyayita famire yalooza mwana we 8 ne mukyala we akati ana obona olwataddeko bwaba basesinga financial reasons babalaba gye Canada singa ofuna ekintu ekikukuumako n'olwalira wano sente z'olaze zisobola okujjanjaba si sokka zonoolya wano zisobola okujjanjaba abantu olaze oba olina financial assets. Knowledge of application, your refusal, Sagara qualification. One would have taken to income, you end up turning 9%.
Twitter assets or financial assets. Businesses, land, or financial government. You see a strong average, but I was the bank statement on the financial reasons, you can stronger proof that you will not stay or invent. Okulaga nti olina obuvunaanyizibwa olina family, olina omulimu gw'okola ogutegerekeka, olina businesses, olina obuvunaanyizibwa tekimu. Nature proof that you are not a criminal. Waliyo logins, you are responsible, you are the principal applicant. Logins, the application ilo. So okugenda mu poto yo n'ogira era ate okuwa copies of all things he has used. Kino kiyamba muki nti bw'abakumye ekisooka era wano kantusooka teriyo muntu n'omu ku nsi kale Prime Minister of Canada asobola okuinfluencinga decision eva mu IRCC. Me and immigration consultancy agent teriyo mu final 100% nga ntutaddeyo bagenda kuwa visa. It is the law IRTA and officer gyakozesa wekinde tuyita DCM notes singa bakuma visa bunoti officer bwawandiika bwobanga oli applicant osobola okusaba embassy olabe bwabaki bako osajja oyinza okulaba omusajja ali mukufa okuma. Hello, sibawulira. Hello there. Okay. What do you want? Hello? Not enough to in a province and federal. So, I take out like provinces and I can even see like federal government. So, government eliminate the federal government, province and country. They want to take out government provinces, the same. I'm going to take out minimum wage. Minimum wage is Toronto to something. They want to pay 50, 16, 17. We promise the cheap. Then we want to watch lose your life. Yeah, sija kuunda proposal right now. Jabi kama unafanya mamewasa tukambi reset. Na yeye tunamaliza baada ya kusema ukuru tena sokoje Julia, Mr. Dennis Karupa, Mwami wa coordinator of the Kampala Monopoly Foundation, African Canadian Foundation, manya Mwami Dennis Karupa, kwa kuna Saro Diao, alafu Njita University of NASA, na yenga ndio University of NASA sitakola yatunga bitabo akola bitunga bino graphics and everything, t-shirts and everything. Ajaba wina abacha jibasomera abacha kutukira abacha monitor bobanga oyagala physical receipt babuze register enough with sync and physical receipt abamba makajabu probably kubasomera kwendo kesaswa police na kwa zijawa kwa link so kusingira ku Dennis Karupa trust him. He will give you invitation to the Foundation. Ujako send, ujako invitation, ujako send a receipt Young Foundation and African Canadian Foundation. Then, at your communication, what the communication to where so one girl said, I could jump. 1 million is Kalumba, another yes, 0752